Father Paul Kaberuka nga ibwana mukulu w'ekigo ky'entuusi mu disitulikiti Sembabula tulaze engeri gy'akikoze obutajula mu kiseera ky'omuggalo n'asaba abantu okwenyigira mu bulimi n'obulunzi. Kaberuka ategeeza nti ye obudde obusinga mu muggalo abumalidde mu nnimiro eweza yiika 8.5 kwe yateeka obutunda n'enva endiirwa nga wadde abakulisi babadde tebakyaleeta nsimbi za kabo asobola okwebeezaawo. Kuno yagattako ennyaanya z'asobodde okutunda nga bwagaziya akatunda kano kati katuuse ku mutendera ogwokusatu. Ntandika ntaddemu ennyaanya ng'ennyaanya zino nga zijja kunnyamba wesiina ssente zaabwe nga nsobola okulunda ku nnyaanya kuno ate nengula ebyetaagisa wires, ebyetaagisa obutimba buno, ebyetaagisa ebikondo. Yafuna abakozi bana abamuyambako n'abakola olunaku ne basulwa ng'agambye nti obutunda bufuna kiralo ensangi zino nga yakajjamu amagoba ga bukadde 15. Tulina abakozi ab'enkalakkalira bali abakozi bana abenkalakali ababeerawo permanently awo mbasasula mwezi bakolera ku mwezi. Then tubeerawo ne casual workers abajja nga yayagala olubimbi ayagala okubako wakola n'omwaka 50,000 n'omwaka 60,000 okusinziira ku mulimu gwakoze. Lukwagasa okulimiramu ebijanjalo ne kamulali n'asaba abantu okwettanira obulimi n'okubusomesa abaana baleme kujula. Kati buli w'omugamba nti abadde ku boda omuzze ku nkumbi tene enkumbi kwesiga ettaka naye yesiga ettaka. Ate n'ekirala bakadde baffe babanga balima olumu bagambanga nti okwesiga manne ettaka nange yasaasoma. N'abavubuka abalina akawuka akaleeta mukenenya badduukiriddwa ekitongole kya Uganda Young Positives nga kiyambibwako UNAIDS Uganda n'ensimbi enkalu ze bayise seed grant oluvannyuma lwa bizinesi zaabwe okugatanyizibwa ekirwadde kya COVID-19. Brenda Bwekembe yaddukanya pulogulaamu ya Giving Hope Project akubiriza abavubuka bano okukozesa obulungi ensimbi zino. Tubadduukiridde ne ssente enkalu okusinziira buli omu bizinensi nga tuyambibwako aba UNAIDS. Tubeebaza nnyo nti batukwatirako ne tusobola okuba nga tuyamba abavubuka bano basobole okuddamu okubeera n'obulamu obweyagaza. Abamu bizinensi zaali zaagwa, abalala babadde tebalina bizinensi bannaffe, naye ssente zino ze baatuwadde zigenda tuyamba okwongera mu bizinensi zaffe ziddemu zisituke buto ziroke. Ate n'ekirala etuwadde okuba nti tufuna okwekkiririza tumanya nti naffe tulinga abaana abalala ate batwagala. Babasomerako ku ssomero lya gavumenti erya Nkumba Day and Boarding Primary School e Katabi ku Lwentebe badduukiridde essomero lyabwe n'obukadde 14 mu nteekateeka egenda mu maaso ey'okuliddaabiriza nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Kimogo Fuyosiya batondawo ekibiina ekibagatta kye baatuuma Rebuilding Nkumba Primary nga baagala lidde ku mutindo gwe lyaliko mu myaka gyabwe. Tuli mu kusonda kasente nga ffe aba class 98 okulaba nga tuddaabiriza essomero lyaffe kuba embeera mwe riri ekaabya amazigo okusinziira bwe twali tulirese. Bangi bannaffe bali bweru era nkyo bakyagala naye nga nabo b'okuvaayo okutuyambako bayagala basooke balabe ku kiki kye tukoze ffe abakola ki abalinanidde essomero. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Frederick Kiyinja Kinobe akulira ebyenjigiriza ewa Kiso agambye nti gavumenti naye egenda kubazimbira kaabuyonjo ey'omulembe n'ebisulo by'abayizi. Tugenda kuzimbawo latrini ya buzigo 5 gye tuyita 5 stance okuyamba ku by'abaana eby'embeera yaabwe eby'obulamu nga bali ku